baganga mu bwengula bw'eggwanga erya Iran bagamba anytime from now abasajja bagenda kulaba nti munange batulumba. Israeli Security Cabinet has approved a new military operation against Iran. Chiwedde abasajja bagamba nti abagenda ogikola operation munda mu ggwanga erya Iran abasajja beeteefuteefu weebali bagitumye operation Iron Strike n'amannya gaafulumye. Iran weyayo wabula ono agenda kuba mulalamu gwe tiimu Israeli tiimu America ennumba gye balumbye Maduro si gye bagenda okulumba Iran olw'ensonga wabula nti ekyenkizo nti akadde tetunaba kukamanya bagenda kulumba kadde ki kyekyenkizo. Ali ku Pal FM ne America yamaze dde okukwata MQ-4C altitude surveillance drones ziri mu bwengula kumpi ku coast si mu bwengula ku coast oba ku nsalo z'eggwanga erya Iran. Abasajja bagamba tugende ne Ayatollah naye tumuggyeko lumu nakyo kiggwe. Akaseera ka bunkenke ampuliriza akaseera ka bunkenke munda mu ggwanga erya Iran. Ayatollah ayogeddeko eri eggwanga bagamba bannange polisi yabagambye kati polisi mugende mukologa gwe muteekeddwa okulaba nti mukola mu mbeera yonna yonna. Obusajja bwagala kulumba ggwanga lya Iran. Security wano kinnabagamba nakuwadde ne kugamba embeera za Russia era bangi bambi babuuzanga naye bannange Russia enayambako Iran ke kaseera kano walengeddeko ebyokulwanyisa walengedde ali ku Pal FM ebyokulwanyisa ebiva munda mu ggwanga erya China ne munda mu ggwanga erya Russia nga byesogga eggwanga erya Iran. Awo wewali okulya n'okkomba essuwaani bwe tugenda okulengera omusajja ddala kituufu America emeggana erumira ddala. Tiimu BRICS America yabalazeeko wali mu Venezuela nebalaga weewaawo waliwo ensonga lwaki temusobola kuwoolera kati wano mu Iran wekiggwera kasita bateeka Iran wansi Middle East yonna egenze. Kasita Israeli ne America bajjako Ayatollah Ali Khamenei ne bamuteeka wansi ne bamuvunnamya wansi ne bamufukamiza wansi ne bajjako gavumenti ye. Manya Middle East yonna egenze yonna eba egenze. Iran be basigaddewo nga kati ka kibiriiti okuwanirira Middle East n'amawanga agamu gabadde gakitegedde nga gatake Take yakitegeera nti kati bana basajja baagala fenna kutujjawo tukako bakulembeze bajja banasobola okulaba nti munnange bakulembera bafuga wano lutalo lugenda kuba lulalamukko. Nakugamba America okulemerwa eyo noona okulemerwa bannanga America nakugamba eyo noona. Omusajja Trump yagambye kati oli yawedde Maduro yawedde mu Venezuela kati katutunuulireko wano mu Iran obadde ogamba ki? Wabula abayirani nabo munnange bagamba nti beeteefuteefu okulaba nti beŋŋanga omulabe defense systems zonna bagamba nti ziri active nnyo. Amazzi ga Iran tewali asala. Amazzi ku Iran tewali asala ali ku Pal FM. Obwengula bwa Iran ng'olagawa Iran Israeli yewera operation Iron Strike bamazidde okulaba nti munange bagituuma erinnya ery'okuggyako Ayatollah Ali Khamenei. Wabula naye bulijjo kyabagamba tamenya mu bigambo byabagamba mbalindiridde era yabagambye nti bye mwakoze Maduro si bye mugenda okukola eno. Temujjanga mwepankapanka kye mwakoze Maduro banange si kye mugenda okukola eno olw'ensonga ono Iran alina ba alayiba bali emabbali. No Israeli yakiraba nti okuba Iran sooka ojjawo bano tebannaba kubajjawo Abahouthi, Hezbollah, Hamas, Qassam Brigade. Bamugamba Israeli nti sooka ojjawo obwo obuyaaye tannaba kubujjawo. Naye kati ulira operation yagikonfaminze yagambye nti tumaze okukkaanya anytime from now tugenda tuyambeka bannansi b'eggwanga erya Iran tugenda kulumba eggwanga erya Iran bannange Ayatollah tumuggyeko bano nga tannabajjawo. Awo waliwo obuzibu. Ekyokulala nti Russia wano kasita bajjawo Iran manya ne Russia mu Ukraine tagenda kugitwala.
bano be basajja ekikola kyabwe abasajja babala empiki mpolampola mu mbeera yonna ali ku Pal FM mu ngeri emu oba endala. Okitegedde? Ali ku Pal FM okitegedde? Kati kansonga kwe bannaffe aba Light Islamic Nursery and Primary School abasangibwa ku kyennabweru bategeeza bazadde mwenna mwenna nti muleeta abaana bannange mbawandiise basomesa abaana okuva ku Nursery Park ku kibiina ekyomusanvu bakwasa Quran ku mwoyo. Light Islamic Nursery and Primary School balina compound engazi bulungi ddala, abaana balya bulungi, basula bulungi, basoma bulungi, standby generator byonna mpuliza weeri security byonna weebiri, bagaba academic bursaries eri abo abayizi munanga bakola obulungi. Basange wano ennabweru kuba ku 0702 03 6 54 oba 0701 97 34 57. Bebannaffe aba Light Islamic Nursery and Primary School mpolampola mu mbeera yonna munange mu ngeri emu oba endala. Alusanu Junior School Matugga bagamba nti balina abaana bali ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala mwenna mwanirizibwa. Tuva ku Nursery Park ku kibiina ekyomusanvu, tulina ebisulo by'omulembe ddala ate abaana basula bulungi nnyo mu mbeera yonna. Tulina eddwaliro ku mutendera gwa Health Center 3 ekyo nno kyakabi nnyo. Tulina omuzikiti gaggadde ddala ku ssomero. Tusangibwa wano Matugga kilometers 11 okuva e Kampala Bombo Road. Ebisale byaffe bya mulembe ddala kuba ku 0702 64 310 oba 0779 26 66 82. Bebannaffe aba Al Sound Junior School mpolampola mu mbeera yonna. Munnaase n'ogamba otya? Bannange embeera ogiraba? Munnange byandika bigamba yagala muliraanwawo nga bwe weeyagala. Era nze besinza kwagala kiri awo era nga wekigwa ewaabwe tesaagala nnyo kumanya bibaluma baneibato ebyamaniito yagala kumanya ebimu olumu ate kati kyennumye nnyo okuba nga omutendesi waabwe bamugobye era nenjagala bagendera awo nga bakuba maliri kati kwe baleeta wana